obufumbo bayinza obutwalira mu maaso eyo kati nga gwe kyaliwe yagambye eki komu musinga okukuta soko tuweko kuna mukasa toyi bwafana nga tunasala mugambo ne mukasa abera mulava akyuka omulabye bwatulula lava eno ogiraba lava kugonza amaaso ne gabanga gazitowa emimwa nga gizitowa emikono nga gizitowa buli kimu nga kizitowa ng'okakanye naye obalaba babadde ku live soko batuweeko mbu YouTube channel wajiguzizza tama bagamba watunze YouTube channel nayo ina abantu b'abolugambo kati abo bonna bagalekisa osi kakati nawulidde bagamba watunze YouTube channel nti watunze YouTube channel mbu YouTube channel wajiguzizza tamale mirundi mbu YouTube channel wajiguzizza tamale mirundi junior bigambo by'abaana ba intaneti kale leka abantu muganda wa Chapiri ogamba otya Chapiri muganda wange ogamba otya Chapiri ogamba otya gwe nawulidde nti church yonna naye lavo olaba kati abo abantu tebabagobye kwera sigenda kwogera naawe okumala kiro kiramba leero gwe nayogera ebyo naye gwe muno n'omuyita gwe ye naakuddamu wanjiraavu gwe wanjiraavu olaba tomanyi owulya ddala nga tebigatta wali osuzeeko mu nyumba etaatuuka nga musula mu maaso oba nga musula mabega nga wali wasula mu maaso nga zino ez'amaduuka nga tezaatuuka okutuuka waggulu oba simanyi success yammwe eri wala batajjukira byafaayo byammwe kati eri kintu kibi nga nnyumba ezo saidi zeeri kati ntunudde relationship ya Namukasa ne Mwami Lubega Mwami Lubega ali kika ky'abaana abasajja tulinako wano omwana bamuleeta osoma amawulire nga amira eddoboozi katali mutuge omugamba muti basebo ne bannyabo mbabuuzaako ng'okakalikake oba yali akaka nali simanyi omwana wuli yansubira ate bamuleeta wansi abaana bawansi abo bawaana bagamba muna agenda okudda mu kifo kya Zambali ng'omwana bw'aba alisoma libeerayo twagala okubabuuzaako nga ne bwakusanga sebo nkulamusizza namugamba sebo ojja kumira eddoboozi likutuge nze tebennyumidde lekera weewe ku mirembe obanga yeetendeka nerikwata eddoboozi lireke nga ne bwakusanga sebo gyebaleko kati nze nagezaako kwogera nga abawala ebinyumenyume ne bigaana nesigalira kakati ne Mwami Lubega kika ky'abasajja hello darling nenga mpulidde eri eriri ku nnomo oli bulungi gwe tomuwulidde baŋŋambe mutandisa okuba ebituli musajja wa munnamu okakasa youtube yaffe ekyali kakati ekibeeraawo nina Mukasa naye simenti asobola okugonda bw'atyo kati obawulidde omusajja alimu ogamba otyo ddaali anti omusajja bw'alina okubeera bulungi asusiza amatusamu eggono kale Namukasa alinganga omukuba ekiti kakati abo mu mboozi y'okumakya mu nnyumba etaatuuka bakufuluma ennyumba nga tonnayagala abazibira ti bosi badantumye kati jjukira batowulira bituufu bye boogera kati n'ogattawo ebibyo owulira amaloboozi ga abo bakuddusa mu nnyumba naye kapo bambi nnungi Namukasa abeera mu mukwano bambi alina laavu omuwulira kati engeri giki nti omusajja wa Namukasa webweru kuli gwali mukolonga naye aleese kifaananyi kaali kalango era musajja yamutegeera bambi batya netyeno bambi abantu mugifunyemu bambi sita naawe ogifunyemu netyeyo gyolaba abantu bagifuniddemu ddala relationship zibe era lwenafunayo olunaku nga tucelebrate neti za love za relationship za neti nga otubuulira aba ex bafuneko we badda
aba TikTok bafuneko we badda aba YouTube mu comment section muddeko we mudda nga nalabye abaana mu comment section abula twekumye nnyo ku TikTok olabona afunyeko omusajja naffe tujja kufuna tusinziira wanaaba muddo ki owabbuza tojja funa bonna ne banaggwa abasajja ne basigalako kuggwe tujja okuggalawo kale nga tufunye musajja naye nawulidde ag'omunda ayinza obutadda tetumulinaako buzibu okudda n'obutadda nasalawo future agitambulizeeyo obufumbo bwekyeyo nga buzibu ate butya etakwe peni ngulage oza waki ali Kampala yaddayo agenda bwadda yaddayo omuwamu buleke balina bye bali mu kukwasaganya wano yaddayo ntusaze olwo adde ntusaze enizo ono naye tumwesaala bambi bingi nnyo byali mu kutereeza kale tubagaliza birungi byerere owaayi